akati Madi eddiini wano tulina eddiini enkulu za mirundi ng'esatu. Tulina eddiini ey'Obukatuliki, tulina eddiini ey'Obusiraamu, tulina eddiini ey'obuwangwa obwaffe obwa wano. Eddiini ey'Obukatuliki buwangwa eri bannyini bwo abeeru, eyaleetebwa obuleetebwa, kyokka nga bagamba nti buli ggwanga n'ebyalyo, buli ggwanga n'ennono zaalyo mwe linonooleza. Obuwangwa n'ennono, buli ggwanga lirina obuwangwa bwalyo n'ennono yaabwo. E Vatican oba e Roma obuwangwa bwayo bwebwo obw'Abaminsani. Kyokka bwe tudda e Mecca nayo balina obuwangwa bwabwe n'ennono bwe buno obwatuleetebwa. Obusiraamu bwe buwangwa bwayo n'ennono era babugoberera. Okitegedde? Olw'okuba twali tetwesobola, tetwalina maanyi, tetwalina nsimbi, baatubikkako nga bwe banaakubikkako ettundubaali, ne batunda ebyabwe mu nsi era ne babibunyisa. Kubanga baalina amagezi, baalina ensimbi, baalina ki, ate ffe twali tukyali mabega, naye nga naffe tutandika okusituka. Abantu abo ba mirundi ebiri ne bajja ne batubikkako ettundubaali. Naye ng'obuwangwa bwabwe kyenja okusookera ddala okuviira ku ntono butuufu. Kye bwogerako kituufu, bwogera ku Katonda, Katonda gy'ali, boogera ku zimalayika gyeziri, enjatula ye yawukana. Ffe tubayita misambwa, bo babayita enjo. Balina abatonyesa enkuba, abaakisa omusana, abakola ki, naffe tubalina mu buwangwa. Kyokka bali omuntu omu, wabula twawula njatula olw'ennimi ez'enjawulo. Naye ng'ekintu kye tusaba kiri kimu, tusaba Katonda liiso ddene ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, eyatonda ensi eno n'agiteekamu buli kintu. Obuwangwa buli mu nsi mwe buva butuufu. Obukatuliki gye buva butuufu, Obusiraamu gye buva butuufu. Okitegedde? Era singa tebubadde butuufu nandisose kuvumirira ne kugamba nti Obukatuliki abo tebalina gye balaga. Nandivumiridde ne kugamba nti Obusiraamu obwo tebulina gye bulaga. Fe bategedde ebintu by'obuwangwa n'ennono bino tubitegeera eby'omunda, tukubuulira ekituufu. Obuwangwa obwo kanzijeko n'akataaba olwojja okutegeera. Obuwangwa obwo bw'abeeru ewaabwe butuufu, bwe buwangwa bwabwe mwe banonooleza okumanya omutonzi. Obuwangwa bw'Obusiraamu ewaabwe butuufu, bwe buwangwa bwabwe mwe banonooleza okufuna omutonzi. Ekibi ffe ekyatutuukako nti bali bwe bajja baatubikka ekyabwe. Okitegedde? Ekyaffe ne tukisuula. Kati gwe musango gutukubya, ly'ebbanja eritukubya. Era obuwangwa bwo bukugamba nti bw'ogenda n'otandika okusoma bali kye baaleeta obeera obuukidde oba obuusa amadaala. Yes, bwogera ku mutonzi, naye oba totegedde kitaawo ne nnyoko, eka obeera obuuseeyo. Omwana yandisoose kuddaka n'amala okumanya eby'eka n'alyoka abuuka n'eby'Abazungu bye baaleeta. Okitegedde? Era kituufu, bw'obanga eka wanywedde osobola okufukamira mu Busiraamu ne weewaayo n'owaayo omwoyo gwo n'osiiba n'ofuna ky'oyagala. Ekyo nkikakasa nga kituufu singa eka waba wanywedde. Singa eka waba wanywedde teri kikugaana ne bw'ogenda n'osoma, ne bw'ogenda oba ogenze mu kyaki oba okola ki nga wanywedde. Lubaale talina buzibu, Lubaale talina mpalana. Abantu ffe tulina empalana. Abantu ffe twawulayawulamu ebintu ebyo naye byogera ku kintu kimu.
wabula ebyo si byaffe wano, okitegedde, era byali tebisaana kubeera mu buwangwa bwaffe wano. Buli nsi yandibadde n'obuwangwa bwayo, buli nsi yandibadde n'obuwangwa bwayo nga bw'owulira China erina obuwangwa bwayo, Tanzania erina obuwangwa bwayo, Rwanda erina obuwangwa bwayo, Buganda erina obuwangwa bwayo, okitegedde, buli nsi yandibadde n'ebyayo, naye twayikirizibwa. Bw'oba obiwulira nga basoma mu Ekereziya, bye basoma byogera ku Katonda, naffe mu buwangwa twogera ku Katonda. Obusiraamu bwogera ku Katonda, naffe mu buwangwa twogera ku Katonda. Ebintu ebyo byonna binoonya omuntu omu, ekyo kituufu. Era ye Lubaale enkaayana ye weeri, gwe kwe kugenda n'osoma mu kyaki oba mu muzikiti nga ye wamusuula. Singa Lubaale eka abeera ng'anywedde, ye Lubaale takuyinaako buzibu, oba wa ddembe gw'okubuuka ne by'oyagala, awo talina buzibu, kuba Lubaale talina mpalana. Yagamba abantu bonna bazzukulu bange, ye Lubaale agamba abantu bonna banda yange, abantu bonna ba Luganda, abantu bonna yabatonda ali omu. Lubaale talina buzibu, abantu ffe tulina obuzibu, okitegedde, kubanga Obusiraamu bujja kugaa nti ebyo ebya Lubaale bibi, Obukatuliki bujja kugaa nti ebyo eby'Obusiraamu bibi, Obukatuliki bujja kugaa nti ebyo ebya Lubaale bibi. Okitegeera, abantu ffe tulina enjawukana. So singa buli society yalekera ginnaayo emirembe, singa tweyagala, singa Obukatuliki bwagamba nti Obukatuliki buzze mu nsi muno mulimu obuwangwa, tuleke n'obuwangwa butinte, singa enkolagana weeri. Singa n'Obusiraamu bwagamba nti Obusiraamu buzze mu Buganda nti obuwangwa bwabwo weebuli, tubuleke butinte, singa enkolagana weeri. Naye abantu, buli society esikizza waayo, bwe buzibu. Kati nammwe ab'obuwangwa n'ennono empewo kye ziva zisituka ne zitandika obbakuba, nga zibakubira mu makyaki n'emizikiti, n'ogamba nti nze nfukamidde okuva ddi naye Allah tannyanukula. Okitegedde, nyongera ndooliito, nyongera mpalana, n'ensaala ku makya, ne nnyongera n'ensaala eswala bweti, n'ensaala eswala bweti, n'ensaala eswala bweti, olwokutaano jjuma njikeera, naye emirembe gimbuze. Omuntu olina okukozesa common sense ne weebuuza, nsaala buli lunaku, naye kiki ddala ddala ekiri wakati awo? Kiki ekingoba tekinta? Ki ekiriwo awo? N'oddayo ne weebuuza, biki bye twasuula? Lwaki eswala gye nsaba teteeka maanyi ku mbeera entulugunya? Lwaki mpaayo omwoyo gwange ne ŋŋenda mu jjuma? Lwaki tewateekebwawo amaanyi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agobawo embeera eno endiko? Kiki ddala ekindiko? Kiki ekyo ekintaddeko amaanyi? Okitegedde? Kangende mu ka odiyo akaddako, Maddi nkyakuliko, weewaawo. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.